Awangale nnyo masomo gichuchu bafuru meya walukaga tukutumiddeko zagala ku sawa zino ziri sawa 5 ezamachaga fa meya walukaga tukutumiddeko buli countdown every Sunday mbawo mpola nga tukwasaganya ntera kubera ne mwana mwenzi Badru Alfonso walondogeza kubanga twogera ku nsonga ezikwata ku gwanga naddala mu entertainment industry. Chairman Nyanzi nga bwebundu tubadde nga tubyogera ku twatandise yawasiza mwana munne na Bemba Majo zendifani wa Majo nga Chairman Nyanzi alini Majo lubale mula mtasamirirwa Chairman muina kulaini wano akatusoke tuwaye muko ne turabe bali muhane muno Chairman Chairman Nyanzi hello baba sebo nsanyi sokuliza dobozi akamala kulya breakfast omukola mazofumbe toke tukugwikiriza ng'oli muhane munu oli otasooka obuze kubawuliza ba BTFM mwebali bannange abawuliza BTFM balamusiza yesebo bajjo nawe muganda nga bali mu studio mwebali kuwuliriza abantu amina ndi wano mbutsanyi namwenyezaako nakulabye ng'ozina amazina buli simanyi nti oli dansa mulungi nafunyeyo kamwenyu oluvannyuma lw'omukolo gwange ogw'embaga ne mukyala wange kubeera successful abafamili baffe yasentamu abannakampala bonna bannayuganda bonna abanuupu ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu olw'ekkulu eryo aliyo nga nsharinga obulamu bwange nyumira nnyo okugabana kumba nina n'abantu ba bulijjo n'abantu abangi nsanyuka nnyo okulaba abantu nga bafuna ekyokulya nga ndi nabo nsanyuka nnyo okugabana sharing omukolo ogwo ng'ogerako ng'omukolo ogw'ekyasa gwo babadde mulungi Chairman baba bw'oyogedde ku lw'okulisa omukolo nkulidde okulisa bannuupu n'abalala omukolo tegwabadde bwa bannayuganda bonna kuba nalabyeyo n'ab'NRM omukolo gwabadde gwa mikwano gyange era nga sisusudde mu ddiini mu mawanga na mu mbeera zonna gwabadde gwa mikwano gyange oli abantu abeeyisa obulungi yadde balowooza nti n'abadde mu kati babadde bangi nnyo nga kenipo abantu n'ab'FDC banaddiini ab'enjawulo abasiraamu babadde bangi abakatoliki bangi n'abaprotestant omukolo gwa mbaga gutulaga nti tulina okubeera awamu okugamba okusharinga so omukolo guno gwabadde mukolo gwa kitiibwa bonna bonna nga bwe twabayise bazze nnyo okuyita abantu nolaba nga baze nkyabadde kirungi abantu bonna bonna bazze ku mukolo guno Chairman Nyanzi nasigaze ebbanja ddene nnyo mu bantu Chairman Nyanzi ate ne mu family manyi family ties wabayo abantu nga basigalayo mu NRM naye nga bambogo bakitaffe baluganda bali mu family naye nga basigalayo kati bwe balabawo tewewuunya tuba tulina emirandira mingi egitugatta nga bannayuganda nokubadde nti waliwo obukulembeze obwagala otwawula naye tusigala tuli bannayuganda ate nga tuli ba family. Chairman Nyanzi abantu abasinga bagamba ndoza nabo badde okiwulira nga bagamba nti omuntu wakola embaga mu nuupu eyo newalala struggle muba mugisuddewo nya gwenda lwano ng'agamba nti struggle mwagitukubye kakati munnange ekigambo struggle ekyo kiwanvu kizira omuntu gwakitegeera kubanga struggle teyajja kutta culture struggle teyajja kutta ddiini struggle teyajja kutta bufumbo struggle teyajja kutta mukwano struggle teyajja kutta kuzaala struggle teyajja kutta bintu ebyatonde Katonda byeyatonda ng'obufumbo n'embaga kintu kya kitiibwa yimu ku bintu birina okukolebwa era abasinga bajjenera abamu embaga beeraliikirira nga nebazikolera mu lutalo mwennyini nga nebakolera embaga embaga bajawule ku kigambo struggle wabula kibeera gikolera mu front line mu gundi mwennyini mu nsiitaano wakati mu kulonda wennyini wali olina akola embaga aba ayagala kukola ntondo munnange nno era tukubiriza abantu baffe bonna bakkiriza mu struggle baveeyo bawase mu kiseera kino ne bwe tunaakola embaga nga za group nange ngenda kuwasa obakunze bukunzi mbakunga bukunzi ngakiseera omwaka gumu nga ate yakulira kunga
bakunge ng'akulira kunga embaga zijja kuba nzibu kirungi baziwase kati saawa eno tuzijje mu ddiiro abantu abakyala bafune confidence empisa yeyongere ebisiyaga byongere okulwanyisibwa Amina. okuba ne mukyala we obugalo obwo kiyamaani buno ebintu ebyaffe tubiteeka mu bikolwa NRM biteeka mu byabufuzi nakwawula abantu Tulwanyisa bisiya. political ebintu byaffe tubiteeka mu bikolwa ebifuuka ebyokulabirako naye nno munnange ombuuliza ku kigambo ky'embaga eno embaga eno si ntya embaga eno yakattire emabega mu covid almost 3 years ago kwagala gijja mu ddiiro era omufuzi wa kuno neyeyambisa Lumima Mawugwe okugiggalira ebweru yamukolako nnaku 2 munnange buli kintu kyonna kyonna ekijjanga ekizibu mukama ayinza kuba nga akitegese ng'omukisa embaga eno yanyumye nnyo okusinga bwe yandinyumye luli abantu baffe bonna bazze abantu yakoze omulimu gw'okugatta abantu olwo bannaffe abamu benayisa abatazendeza bakozesa kutya bandize mu kiseera kino netushakinga emikono kubanga obawo akaseera ak'essanyu wakati mu buzibu bwonna chairman mpulira munnange ye yabadde embaga y'ebirooto bye wakimaze nze naloota embaga okubanga ndi muto yabadde ya birooto byange kubanga ekyo Katonda kiyampadde yembadde embaga ey'ebirooto byange kubanga Katonda yakoze eki kiyampadde era nabadde musanyufu bwendaba omusajja nga Bajje tusobaganyeko ngazze ate nga tukolagana mu mukwano gw'ekiro ekyawaggulu nayambala simulaba nko nga nyumye nga bwe yanyumye nnyo mulungi mwanange Bajje musajja mulungi yabbye essuuti namulabye nembeera very surprise kituufu n'abantu abalala bonna badde tulina obutakkaanya mu byabufuzi nga bazze ate nga bambuuzaako ne bampalira obugifuti obulungi kale bubaka ki bw'olina eri omukyalo omugole kuba kwali awuliriza majjo omugabe faani w'ebbajja amutumidde manyi majjo oyo mwagala nnyo era ngenda mutegeeza naye embaga ekolebwa community okwanjula embaga okufiirwa n'okuzaalibwa biba bintu bya community omwana bw'azaalibwa abazze mu nsi ng'agenda mu kyabugaga kya nsi omuntu watuuka okuwasa mukyala we ensi yonna ebirawo nekakasa obufumbo nekakasa okubeera mwembi omuntu n'atabeera kyetwala embaga ey'okufa egabanwa abantu kubanga munnamu aba bagenzeeko kale embaga ezo esatu okwekitiibwa n'okuba nti nno ate gavumenti yennyini eyandibadde respectinga institution of marriage ate kenyini eteekalwa bloggers n'abantu ku Facebook okuvumirira ekikolwa eky'obufumbo ffe tukoze ng'ekyokulabirako eri regimu nti balimidde n'okukola abasinga embaga bali omu batabalamba kukyala babannaabwe bwe wasono bakola ki naye abantu okuba ntuli mu buzibu obuyitirivu ne tubaali ne tukola embaga abasajja abalina otuwa ekitiibwa tukoze bingi nnyo ebyokulabirako bingi nnyo nnyo okay chair obubaka bw'olina eri mukyalawo mukyala wange mwebaza okumbeera ebbanga lyonna lyonna abantu batebamanyi manyi genkozesa okukunga nazo mukyalo nabadde ampa amaanyi naye kati era mpadde amaanyi mangi nnyo mwebaza okukkiriza obutannemerako ku kya hanemuunu kubanga sigenda mu hanemuunu tewagenze tugenda era tuwendi wano tuli mu nteekateeka za kukola national tour ya ggwanga n'amaanyi tabamiruka ku kitebe mbadde manyi oli mu hanemuunu ate hanemuunu yaki bannaye kati awakomyewo mu struggle tugendawo na ku street za Kampala embaga eno tujja gigabana akasato ne katwalidde abatabaddewo mwebaza nnyo mwebale nnyo mwebale eddala mbadde ndudde akaseera nga sibya kagati mu ekereziya wakalidde olunaku lw'eggulo kalya n'okwongera okufuna spiritual guidance tukoyo kayimba ki chairman mu mbeera gy'olimu okampere majjo kayimba ki koyagala kasabe tukakuwa direct one leka katuchikaga mu kwagalana kiragiro kani chairman kani ako yagala nyimba ze bajoya nondera akayimba katukuwe sebo kataka kuweerezaawo kati tukwagaliza birungi byerere mukama abeere nga kutukuumira amina tukuwadde Afrigo band ng'agamba jimu wange
Chechi kinyi. Kapungule leo njala. Visa. Ese. Oyina ticket. Ese. Yogera no. Yogera kuzinga. Etuli ku beat. Tuli kumpe. Tuli kumpe ose. So abekata tujja unako olwaleero mutulindirire. Nyoga gini nyasawa makata olimba abantu. Tugenda kusambayo kata lwano katadde. Mugamba kata yewe na nda mutonse walira. Sajja yogedde kata nga ndoza agenda bweru. Amazemu n'amaanyi. Buwamba tujja baramu bale batunga tujja. Mali awiza kati majjaje passport yali nyenyonyi. Mbasaba mujje tugenda kubeera kata onako olwaleero tukuba omupiira. Mpira Kata gwa mugufiira ko bannange kata wali eringa ebuwamba. Ebuwamba waliyo kata. Basujja ku mpira gwa beat leero. Nze ndi senior player now. Nze ndi senior player. Kube muko. Sebo nze ndi senior player. Buza Moze. Mubulire. Mubulire byaddala. Ozanya namba ki? Kali zezanya n'abantu bakadima. Ozanya namba ki? Nze ndi Euro player bakita batya okubanga ozanya buli wamu. Nzanya buli wamu. Multi purpose. Mozani abatebera golo. Ebyaddala no kasibya kusaba. Osaba namba ki njya jima. Nkuba 9, nkuba 62. Ate byaddala li school captain. Zenzeke yakola nakola timu yangu agita kyewaggula. Netandikawo timu kusomera ne wangula ng'ebikopo. Okay. Kati nze ndi multi purpose talent. Twogera kubinja onako olwaliro Bajjo Alfonso nga bw'omuwulidde tulindirire. Buli kitambule. Tuli ku BTF program ya Nyanza. Embaga ya Chairman Nyanza. Embaga efuuse embaga. Yamenye emiti. Yesterday bikonge. Yabadde wali kukaka. Actually embaga ziri bbiri zinakalabe zakanyumira mu no. Embaga ya Nyanza ne yawayiswa mufumbiro. Embaga za njawulo. Ya Chairman Nyanza. Eyo. Nzate nayagala nnyo embaga ya Zaake. Ya Zaake sajigoberera nnyo. Yankolera nnyo. Sajigoberera bangambe nali smart wano online. Buli mwangamba nali smart mwe bali kusiba. Bwe bali kuambala Bajjo. Nze nyambala. Nze butayambala bulungi. Kati kasoke junior. Nze butayambala bulungi mba mpugula bawologo. Ngabakedde okuvuma. Agama gulu ga Bajjo tegasobola kuba mpiira. Ani akyogedde? Mariamu Baba TV. Yanimba amanyi g'ekisajja. Yagamba agenda ddi kuwa. Tayina wadde empeke y'eddagala. Kakati kadimanze kakati nabadde na alusa. Okay. Katono nnyo nga tunasimbula. Nali n'ekirwadde kya alusa. Nengenda ku Twitter yange ya Bajjo Mukasa Andrew. Nenteekayo nti alusa zinnuma. Kino njagala kikonfaminga wiiki ejja. Pastor Sempa yakutte essimu. Nankubira. Nandagira omusaba muyita Beni Walakira. Abeerawo bujjuuko. Omusajja nanga ngenda kuona alusa munaku mmeka? 3. Kati nakanywako olunaku lumu ngenda ku Lwakubiri. Naye mpulirawo enjawulo sinalya kintu kyonna. Kubanga omusajja yange munaku 3 oba okoze ki? Kakati bwe naawona era nja kujja wano ku beat. Mbaga nti Beni Walakira yawonya ani? Kwa mpulirawo enjawulo kati sinalya kantu konna sina kyenkola. Alusa zirimu ebikoina alusa ki? Simanyi kika kye nnina. Simanyi kika kye nnina. Naye omusajja yampadde akadagala ka alusa bwadima. Mpulirawo enjawulo sinalya kintu. Pastor Sempera mwewa yanga nakwata sente milioni 2. Nziwe Pastor Sempa mu public nga namwe abamawulire we muli. Okumwebaza. Kuba mbonyebonye ne alusa okumala emyaka 2. Okay. Annalabye nti abantu abawunya abantu tebaseera eddagala lyabadde lya mitwalo 5. Lyakuwadde. Musajja mukulu. Ne kansoke ndi confirming lwe malake nako ziri weekend nga sirwadde alusa bannayuganda munanja kujamba bulire awali eddagala lya alusa ettuufu kyobala sagala kucamuka kati tonafuna red eyes nganda banga sina gundi spray bakuye spray abasirikale nabayiseeko ekiro ne bakuwa spray ate kansaba enguzi n'ensimbula emmotoka ne kasindika bikambula tolanga liri limu lyokka linaddamu nono kyokuli fujjo ate kakati fujjo kyo basirikale bwa Museveni tebabuwa bulungi musaala sente babuzisubira muffe okitegera bulungi era waliwo nakankubya ekipapula nga nzije wandegeya kiki n'ekipapula nkiina President Museveni sasula abasirikale omusaala mu bongezi omukazi annyimiriza bamuyita Scovia Mudaala akulira wandegeya ku poliisi ninga siina musango mpuliza siina musango akwambibwa siitibbe nangamba amazima batutumye sakoleka nkwe story nangamba amazima Bajjo nzikiriza nkukuba ekipapula bakamafu batutumye sente kitufu toyina musango neka nekwasa omusipi kati ate kiki n'ekipapula kya musipi ate mpayiriza kati bino byenjogera byange nkulaga gavumenti engeri giyagwa mukazi nangamba kankuwa ekipapula bamuyita Mudaala Scovia nanga toyina musango kituufu pamiti ogina buli kimu okiyina ne kankuwa ekipapula ky'omusipi kwa siina wenkuvaako njiina ate kakati goli wa poliisi njekolaga nkulaga eggwanga engeri gye liguddemu kakati olaba banyaga ba Bajjo Bajjo bamuyimiriza nga talina musango ne bamukuba ekipapula kitegeeza gavumenti tekyalina ssente zibasasula bennyini kati sente bazijja mu kuwamba boda z'abanaku bazijja mu kuba bantu bipapula okitegeeza Uganda weeraga
kati bagenda kusijja mu kutunda enjala zammwe bannayuganda emutazuukuke ne mwerwanako ne mukkiriza such injustices mukyabona nnyo nabadde kato wiiki ewedde bino byenjogera bintu by'abantu ba wansi nabadde kato wiiki ewedde nga bawamba buli boda ne batamanya kati President Museveni kennyini ye creatinga kibayita insecurity ye yekyaya abantu eggwanga lyamutama ate yakoowa nnyo naddala wano Buganda yagikoowa enguudo z'e Kampala ogula boda yo ne zigita mu nnaku 2 amazima bawambye pikipiki z'abanaku wiiki ewedde nenga abana abasajja beetaaga kufa bubi ng'oli ayimiriza wa boda n'agimusikako ku mpaka bw'ati kati kyekize ne kuba emmotoka era mwe abalina emmotoka mwekaabire gavumenti sente zagiweddeko esuubira kufuna musana gw'abasirikale mu kuba epapula bitaliiyo omukazi nkubulidde nnyo muddala Kikobe agenda omubuuzi aŋŋambe kankukuba ekipapula mpuliza aŋŋambe kankukuba ekipapula bantumye sente bakama bange basiina kyekoze asobola kukuba kipa nalimba emyaka gyondabidde ku radio kankubuza kadi emyaka gyondabidde ku radio ngenda myaka 2 nali ngambe kono musikala ankubye ekipapula babadde bakusaasira tebansaasidde bansaasira kuki nga gwe bajjo naye teri musirikale asobola kudda kukuba kipapula kakati omukazi agamba nti mukwano ekiriwo aŋŋambye ekiriwo twagala sente akyogedde kati bakubye gwe obaddeyo kati kiri mmanyago akina kipapula kiri mmanyago kino Alfonso kiri mmanyago bakikubye gwe kati obaddeyo nga bakinkuba bajjo mukasa 8,000 akikuba mudala Scovia kale ekipapula kya street belt kiba kya 8,000 kiba kya 400 okumanya banoonya sente street belt kakati street belt kiba kya 8,000 kiba kya 400 kakati va mu ebyo amateeka gagamba ekipapula ky'omusipi kiba kya 400 kati yankube kya 8 aŋŋambe batutumye sente tunoonya musaala nange ne mugamba mpa 2 nampa kimu mudala Scovia bale kyokoze kirungi nnyo abantu bati abali careless okuba kubanga ipapula webanga bazanyije kakati ndo kambabulire kati kambabulire ekintu kimu ngatulagenda ku mbaga ya chairman Nyanzi kambabulire ekintu kimu goli wano sekerera embeera eno government sente genda zijja ne mu basoloza toyi ebajjemu egenda kujja mu musolo ne ku baana abazaalibwa egenda gereko omusolo abaana abawala buli omuzaala mu ddwaliro osasula 2,000 buli ozaala omulenzi osasula 400 gabalemye okwegatta mulwanirira embeera eno embi gyenjogerako ku radio goli mu kujubisa bujubisa oli ku saidi ya gavumenti lwaki abaana ba struggle embaga zibafuukidde embaga olwasooka twalaba Kyagulanyi sijja mwogera ekintu ky'embaga nkikomya leero ate ze ngendo kinyira kuba before struggle ng'akyali muyimbi twalaba nnyo ku Derrick ono w'Emakindye yakuba embaga makeke twalaba Francis Zaake Butebi oyo Wanop yakuba embaga emenya ebitu Zaake yawasa twalaba Honorable Waiswa Mufumbiro omwogezi wa Nop amyuka omwogezi ng'embaga y'amaanyi twalaba leader opposition Joel Ssenyonyi embaga gye yakuba n'emiti yamenyeka yali y'amaanyi tulabye abantu ba Nop bangi nnyo ennaku zino eyasembeyo chairman Nyanzi munankyukakyuka chairman Nyanzi muntu wa wantu awo wennyini okutandikira kiki sitwako mwagifudde embaga tukyogereko omulundi ati bannayuganda ekintu ensonga y'embaga njigalira ku BTFM bwenti ate saka kuddamu kuli ajogera kwanze ndi jeno bwe njogera ekintu kiba nkigadde kadima ndi jeno ate tonte kate mu level zaabo kanjogera ekintu ky'embaga kyombuuzizza abawuliza BTFM ne program gye muwulirako amazima nze ebiseera ebisinga bannayuganda mweke nnyini munkyayira mazima bannayuganda bayina ennugu bakuwalana tebawala nanze kadima mpola bannayuganda tebaagala kulaba muntu ali mu ssanyu nakino kanti bagambe banyiige bulungi bannayuganda situlako tekitegeeza mbaga mpuliriza bulungi kadima kuba ngenda okwogera bya busagwa nti bannayuganda mukomye emitima emibi okulowoozanga nti abantu balina kubafaanana Nyanzi akoledde emyaka okumala 3 abadde ne mukazi okuva mu bwavu abonyebonye ne mukazi gwe bayita Mmajjo success yonna agifunye na Mmajjo ku nsi buli muntu aba n'embaga 3 aba n'embaga ey'okuzaalibwa aba n'embaga Nyanzi gye yakoze aba n'embaga ey'okufa abaffe musango ky'omuntu okuwasa mukazi gwe waludde naye mbeera mbi ekyokubiri mu bulamu bonna mu society omuntu atasobola kufuga maka tasobola kuba mukulembeze soko sirike kati masirika nti kati we banjogera ondistortinga omuntu nga tasobola kufuga mukazi nga tasobola kufuga baana be nga tasobola kufuga family yodde kalu yenze tokubangalo kakati omuntu kati muleka nnyonnyola abantu bwe banjogera ku radio sirika debe genda maaso kati seba afuna debe kakati
teri kintu kadima kibonyabonya mu bulamu nga makazi na wasaake emyezi 6 nesanga omukazi nga yetangula mu bintu byange ng'omukazi ngamba komawo saawa 2 ez'okukiro ng'omukazi ambuuza obadde naani omukazi ne mugoba soko osirike gwe kadima kanyaga kino ekya struggle tukikomye wano bwe tuti nti bannayuganda njagala tukkiriziganye kadima ne boogenda mu banka okuwola ssente bakubuuza ayu married oba single ne boogenda bani mubadde ki ebiko bibaluma kiki njogera mwekutyera tuwuliriza gwe bana imumberedde ki kakati ne boogenda mu kanisa ne boogenda mu basajja banno nga toyina mukazi mu Katonda mugutoba musajja nga gwe nze ndi kitundu kya musajja sijja kwegaana kakati oseka ki kakati temusobola gamba nti Nyanzi ayagala bwe MP Bobi Wine ayagala buyinza bwa ggwanga Waiswa ayagala kufuuka MP oba Zaaki MP w'Emityana nga talina mukazi nti buli lwobeera n'omukazi public ekubalamu nnyo amagezi nti they give you trust okubafuga n'okuteresa ssente n'ebyabantu bakwesiga nti zino embaga nuupu zeekola mitima NRM yezogeza lwa mutima mubi nti NRM yamanyira okufugira abantu mu butamanya no mu bukuusa no mu bulimba reason that nti bava mu nsiko nga bakopi nnyo nga bava mu nsiko nga amatala bagalabidde Kampala bani bana aboogera ebyo mpulira kubanga kati between me and you njagala tubuuze Museveni bw'atavaako Museveni bw'atave kutegeeza Nyanzi tali wasa ti Nyanzi alina kubeera awo paka Museveni lwalivaako sirika Bobi Wine talina kucakalako olw'okuba ali mu struggle kankubuuza ekibuuzo ekirala contract gye wa Bobi Wine okulwanirira soko sirike nziramu contract gye wa Bobi Wine okulwanirira twamuwa contract mwamusangawa kubeera mu struggle mumuwa musaala nkyukakyuka ya ggwanga mwamusanga mu contract yawasa dolere mbaga tujja jogera soko sirike tugere kuza chairman vaku ya andi mbuza contract gye mwawa Kyagulanyi bana Uganda nga ndi ku BTFM njega mu komya akamanyiro omuntu bw'atandika ekintu nga atandise na bulumi bwe sigoba mukama we Bino naze ndi munyivu sikuvuma nze nkyogera bino ebigambo byenjogera si bya Kyagulanyi si bya radio byange mulekerawo akamanyiro mufuje ky'okuwagira Kyagulanyi n'omuzaamu amaanyi n'Enyanzi ate mubalaba bubi olw'embaga omusajja baba sacrificing besaddaaka ne baga katogereko bibi bya musajja bwe bayita President Museveni eyo credit yo kebamala naye mwabafula nga baba wa contract nti Bobi Wine ina genda mutoyi ya bei Bobi Wine ina kuvuga kagaali Bobi Wine ina kujja ntuli ekikomando kankubulya kino kadima abantu abamu bayamba buyambi abantu okubeera mu struggle zekamba bwe amaze mutayagala kuwulira era ekincha y'abantu kujjalo ne mbabulira ebituufu abantu abamu tubayamba buyambi okubeera mu struggle leka soke ensonga ya Nyanzi eno gimaleko bulungi sokoleke ensonga eno sokoleke Nyanzi ojja mufune kamale ensonga ya Nyanzi kakati kasoke nkubulire kamukikulu opapa olinga ayina ebikugira kakati abantu abamu bannayuganda mumanye babayamba buyambi okubalumirirwa ani ayamba okulumirirwa bannayuganda nti omusajja Nyanzi alina ssente ze abadde omugaga okumala emyaka 2 najja nayogera ku bikyamu bya gavumenti nga tolina musala gwogenda kumuwa bakuyamba kati nze bino byenjogera nga bajjo sagufuna nze byenjogera nga bajjo sina musala gwe nfuna ku nsi soko sirike chairman Nyanzi sebu yasoka mu Kampala okuba chairman nga bukuteekayo bbano ina kunonya chairman Nyanzi chairman Nyanzi mu Central Region atoli atamumanyi chairman Nyanzi yakola da sente ate nga nsonde chairman Nyanzi ate struggle tutemutwazi sente ze ndi buli ayina ekizibu addukira wa chairman Nyanzi ngubuli amaza struggle etute sente za Nyanzi nyingi talina kyafuda bye bimu kubigana n'omwavu waza ennyumba yagizimba ddali yakagibalaga kati Nyanzi n'okulaga omukazi abadde ne mukazi ne babonaabona bobwavu ne mu bubi era mwe sindika message eri ba propagandist b'NRM bwe muba temulina ssente ziwasa mubunire ngwe mbadde mbagamba bwe muba temulina ssente ziwasa nga mugamba nti Nyanzi okuwasa kambabula ebiremezaako President Museveni anti kati otya ebimu kubiremezaako President Museveni mu ntebe yawasa kandi masaga nekanze njogera kati kale yogera byembadde ngendo okwogera kale yogera byembadde ngendo okwogera ekimu kukiremezaako President Museveni yembeere ennungi gye tulimu gwe
ekintu ekiremeza ku President Museveni ekiremeza President Museveni ku bufuzi yateka mu bannayuganda obukyayi n'omutima omubi nti bw'obeera ku kyalo oli awo Masaka n'ozimba ennyumba bagirogana eremera ku musingi obumba tuutu bwabwe sekanawe njogera obumba tuutu bwabwe obumba tuutu bwabwe ne batamanya nti bw'ozimba ennyumba eyo egenda kuleeta development ku kitundu Chairman Nyanzi bwawasa aba agenda kulaga abavubuka nti okulya ebisiyaga bibi Nupu gye mwabrandinga ng'abali b'ebisiyaga nti abo basiyazi bo bakulaze nti ffe tetulya bisiyaga tuyina abakazi n'abaana batulabirako omuntu yenna alina omwana n'omukazi tasobola kulya bisiyaga kakati ebintu by'embaga ya struggle njagala mubijjemu ebintu bibiri tuli mu kulwanyisa bisiyaga bannayuganda muwase nga bwe musobola tuli mu kubulaga nti omusajja okuba obuvunanyizibwa nga tosobola kubba ssente za ggwanga ng'oli wabuvunanyizibwa mu society olina okuba ne family ekugamba taata kino wakoze kibi ekyokubiri ekisooka point 1 mugamba Nupu bali babisiyaga kati bawasizza bakazi n'abasajja kakati bwe singa tebawasizza mwandigambye abali b'ebisiyaga baabo bwe bawasa tebali mu struggle abaffe mwagala bakole ki abanupu kati lwaki onzijayo nga sinamaliza point yange ino okunjagaliza bakazi bona olina kunjagaliza fulufika ogenza ogenda kukola ki tugenda kuwera kente bambi mutwale omwera konte naki yogera ne kadima musiru muno ebintu byonna bajjo byoleta bajjo byonna byoleta ku mukolo fe tugenda obikuwaga obireetenga atuleetede naye nga fe tukuwadde bajjo yo yobusungu sebo omwera konte naki lukadima luno bwo baluvuma nga lingi yaleta ku mukolo fe tugenda obimuwa tenga yalese naye nga fe tumuwadde wamma kyoyogera nkuwagira fulufiga si mukazi obatwala omukazi oyo bajjo awulira bw'oba omutwala tulina sayiningako chairman tomuzza ate baba balwanye talina muzza era bino oyingiramu ali enisikini wakati yasobola ensonga ennaku zino kale musajja gwebeera bulungi webale kuteesa kale bajjo webale kuweereza bajjo webale kunjagaliza bizibu bya nsi baayi nawe si bizibu asajja wa TikTok eno ngiveeko bayitiriza okumanyiira abantu b'osalawo okole ebyamagezi naye totonto ngamba bya kisiru ekya mobile money kaino nange nabaddemu ebbali modoleta bumukoze mutya mbu I will give you a goat embuzi bajiko wase fulufika ndonsiriwalira kugwa akamanyiro bwe kivubuka gwa mumpasiza nnyo gwa wampasiza fulufika mwogeddeko mwalimu yakumbera abantu bebogera omusajja otwala wabwerere yagamba bufulufiga yagala bajje alo oma yogera yagamba ejje kati jje hello yogera wamma uyo omukazi nava Nambi yogera mukwano zinanyize dda. Bomukoye ha. Jebale kwa sebo. Kale nawe nyabo jebale. Kale mwebale kuweereza. Kale nyabo ne bannange. Nze wamma mbadde nkweyagalira. Onjagala. Yes sebo. Oli serious? Kwena kale ula atende mano wale ate waliwo omulala ayingidde wamma gwe mbulya nava obeerawa amanze gyendi obeera wa nnyabo obeera Nsambya nandyagadde okwewangulira oyina emyaka emeka nina emyaka 23 toyina musajja kadima akubuza toyina musajja asiina
Nikubanoonya singa nsaaki. Bw'oba onoonya nedda. Mbadde manyi toli wavunaanyizibwa kati yagala mukadima. Nava. Saagala banoonya. Maama nadiba nnyo nkutwala banoonya. Owaayi. Nava. Genda mu banoonya banno. Okyali mwana lwaki weereetera ebizibu okwereetera bajjo? Kati owulira akasijja kalina omutima omubi kano bw'okavuma nga kanyiiga. Katole kagamba omukazi. Omusiime naye funayo omusajja omulala onaagenda kumala wudi ogenda kufuna omutwe gwabwe. Essimu yange nsiriwalira. Nava. Wamasiri ku banoonya mbadde manyi oli wabuvunaanyizibwa mbadde manyi nti toliko naye oba oli wabanoonya. Ate gwagamba toli ogambye oli ku banoonya. Ogambye oli ku banoonya. Nkweyagaliza gwe nga gwe oba kitegeera nze siri kubanoonya nti ngenda ku bukedde. Wakagala abasajja bameka mu bulamu? Ali omu yekka. Taata w'omwana wo? Ki ekyakwawula ne taata w'omwana wo? Ebyo biwanvu. Tubuulira nti twagakola oba oliko emizimu gy'ekika oba oliko ekikyamu oba oli mutuufu. Ki ekyakwawula ne taata w'omwana wo? Mukwano ebyo biwanvu ebyo tubiveeko. Naye nga walina omusajja era taata w'omwana. Nali muyina. Kale ezo empisa embi ezaakola ne taata w'omwana wo ze zikubuzizza omusajja. Ezinambuza musajja ssebo. naye nga bajjo naamusobola ye. Nsazeewo okuwa full figure. Tukole tutya? Kati omponya kizibu kya full figure. Omponya kizibu kya full figure. Biki beeteeseteese okukolera bajjo ng'ofuuse mukyala we? Bannange temumbuuza bingi ate nammwe. Talina mpisa omukazi. Kale webale kunoonya odibye sikkiriza toyiseewo. Ndeka mbeere mu buwuulu bwange. Kale mwebale kuweereza. Kale genda onoonyezeeko awalala eno biganye. Wejjeeko awo maama. Nendabye nga Kadaama awedde emirimu animbete abeera nsambya. Tulabye ekiyumba kiwaawa. Atulimbe mu abeera nsambya ati mpulira kiyumba kyekiwaawa. Alo? Omulungi wange gy'ogamba oti. Gyendi maama okubidde wa mukwano. Ndi wano Kampala sweetheart. Kale mutandise kwefuula romantic. Nze ng'obusimu bw'omukwano bwafa. Nze bulijjo nga ndi romantic. Naye togenda mu mukwano ku live ojja kundeetera ebizibu. Nze ndi mukulembeze w'abantu. Tebanzikiriza kubeera mu laavu. Nedda era nja kulembera fembi. Kati obeera wa? Tubanga Kadaama oli avuddeko na nnima bw'abeera nsambya. Nedda mukwano. Ndi wano Kampala. Kati badde oyagala ki maama? Nze njagala ggwe. Onjagalako ki muguno ogutwe gwange ogunene? Onkolera ekiwalaata ekyo nala nenkikwatamu nenkikwata nenkinyweza. Ekiwalaata kyekikkuba? Enkubira bulala wentiraza nze nampulira bulungi. Owulira bulungi otya? Laba ebitama. Owulira bulungi otya? Kati matugalewo puroguramu leero. Sina kinyongera sigala kwogera puroguramu twatandise ya buvunaanyizibwa. Toyina musajja mulala? Genda wakadima. Nedda yogera. Toyina musajja mulala? Nja kubajja kwenfiira. Anti twagala olaga obwa serious kuba naye talina. Oyina emyaka emeka? Ebyo byaffe ate gwe kadima bikukwata. Leeta sooka oleete. Nze muko, nze mwogezi. Kale puroguramu tulikola puroguramu kyeno dda. Njagala bajja kubajja kwenfiira. Biki ebyo tulimu? Tugikwata mpola twagala mukazi atalina mpisa sooka okakkane. Anti Faith mulamu. Mulamu. Nekalima. Toyina budde. Oyo akomyewo sooka omuwanemu. Obadde ogamba ki maama? Atulambika bya kiyaayo. Oli musiro. Oli muyaayi baayi.
oli muyaye nkusibudde kompanya amatama n'ekiwalaata kitegeeza oli muyaye bayi nedda oli tosiiwuuka mpisa bagamba oli mufere mu komenti nze nonoonya mukazi ali serious goli mu byakiyaye njagala gwe Faith obeera wa abo bawala Faith wano Kampala mu Kwana oyina emyaka emeka ne mu inbox natuuse dda anti oyinza okwerabira oyina emyaka emeka Faith nina egimmala okukwagala ati nze njagala baana bato oyina emeka nze nja kwongera musupusupu nja kwongera mujja nakudda buto nja kusalako myaka nga 2 sagala kunsala myaka njagala kumanya jjo gy'oyina anti era omukwano gwe ngenda okulaga gujja kubuzaabuzi bagambye nakwata omulalo yagala bakwata abalalo anti era nange ndi mulalo nze gwe wakwata bayi Faith katukwateko ku balala siwukira muli ekiyindo nkuwana ovuma buvumi bayi kimalaya bagenda nonya betunda ngobongo bugawo nali nasi kuno kunonya betunda Bira FM kinta Ndi serious. muziki ekisinga tutambula Ade nkuta amasimu. Bira FM kinta buli kyomuziki ekisinga wetulinda galo kwebaza okubango kyatambula mu isi azawi watu linda mukatono tuli ku radio njagala okwebaza okubango kyali ku Bira FM kinta buli kyomuziki ekisinga Obona yenze yakwe. kadima kwetuline Badru Alfonso kulaini negatiddwako omukulu batera okumuyita Ssaabavandimwe Gashumba Frank tata washira kwali kulaini tumujja mu nnimiro Franka tusanyusa okukuwuliza nange nsanyuse muli mutya sooka olamuze ku bantu abali ku Beat FM abali ku BTFM mwenna namwe abali mu studios mbalamusiza n'abatuuliza n'abali online nze Amen. Frank Gashumba zaali Bapira Maria civilization gyeyatandikira gye yatandikira era wendi wenjogerera tubadde tetumanyi civilization bw'oba olowooza nkulimba tukyale ewammwe gye bakuzaala tekikola naawe okyale ewaffe gye bazaala eviira tewaliyo visa tosaba visa tewali road block mpulira olyoka olabe omanyi mu Kampala tulowooza twenkana naye tubakakasa tugenze gye muva oba gye mubeera oba bye mwekoledde ku social media ffenna tulowooza twenkana n'okuwemula bawemula mpulira naye tukakasiza ku balance gw'olina ne investment z'okoze ne human capital gy'otadde mu bantu ndayira nga ntya Allah mu kifo kyenzaalibwamu mulimu amasomero 16 Evira Maria yewasooka the first church ey'amataffaali Evira Maria Evira Maria tulinawo university etibwa Katigono National Seminary ey'abafather abasister yes tulinawo Bwanda convent ekigo ky'abasista abasinga okubeera ab'amaanyi mu Uganda kiri waffe Evira Maria tuwulira bibyo tulinawo Bukalasa Seminary tulinawo St. Joseph Senior Secondary School tulinawo St. Aloysius primary 1 mpaka senior 6 tulinawo St. Teresa Bwanda from primary 1 mpaka senior 6 tulinawo St. Cecilia from primary 1 to P7 tulinawo St. Francis primary 1 to P7 tulinawo Separate Heart tulinawo the first missionary hospital mu Central Region Evira Maria we nazaalibwa lyazimbibwa 1892 owulira bye nkugamba mpulira bino byonna biri mu katundu kamu okatambuza ekigere mu ddakiika 3 n'okamalako etegeeza Vira Maria esinga Masaka okulaakulana Vira Maria Masaka ye site neŋŋamba ekifo ng'ekifo otegedde Franka yesebo olwakadde njagala tugenda ku nsonga yatwaliddwa mu paalamenti gwenyini gwakulidde abavandimwe ekyo kito kyegaana mu nsi eky'obuvandimwe ekyo kyagala nnyo nga nawe bw'oyagala eggwanga lyo awo wenyini wetwagala okutwambulira temuweereddwa kimala tewali ayina tuwa my brother teri ayina tuwa twagala to be treated like any other Ugandan eggwanga eriyitibwa abanyarwanda oba abavandimwe liri mu constitution ya Uganda constitution ya Uganda egamba nti buli munnayuganda yenna aliweebwanga national ID ng'akabonero akalaga nti munnayuganda abantu bendi presenting era be nagenda mu parliament okulaba speaker n'okwogera n'ababaka balina national IDs naye bwatuuka okugenda okusaba passport nga bamugamba toli munnayuganda abantu abatugamba tuli bannayuganda mu buli kulonda tulonda teri muntu abatisipetinga mu kulonda nga siri munnayuganda okiwulidde ekyatutwala abantu baffe abagenda okusaba passport abasinga baba tibagenda kukyakala baba bagenze Dubai Qatar okupakasa
Basically, we are not seeking for special favors. No. Twagala tubere treated equally. Yes, sir. Bajjo ina kyobuuza Frank. Akati mugenda kola muti abavandimwe nga bakyaganya bakkiriza obulungi wano mu Uganda. Government. Bajjo kirese bulungi ekisooka njagala abatuuliza mwenna mumanye bajjo nze namumanya 2011. Nga kyali kiyenje. Nga ngoyiya nzijuka etwaso kugende nasa na ku big zone. So yali mu ya kyambadde. Kati abantu abo balizo okulabaawo gwe bajjo okumanyi osobola okusalawo no actinga ng'omuyivu olumu ne actinga byoyagadde. Okiwulira? Yes sir. Kakati neno nsonga nkulu abavandimwe oba abanyarwanda mu bifo bye tuzaalibwamu we still live like a family tuli ba Luganda. Bajjo bwoba n'obuzibu buba buntuuseeko wemba n'obuzibu babukutuuseeko. Okusosolebwa kuno tekuli mu bitundu mwe tubeera kuli ku immigration n'ennira. Ensonga eno nayo njala mugikakase nti mu bifo bye tubeeramu tuli ba Luganda naye okusosola kuli mu immigration n'ennira. Yes. Kale kizibu ekyo mugenda kimalawo mutya nga ndaba kiringa ekiganyi. Kakati ekisooka twabadde wa speaker ensonga yaffe n'agiweereza mu kakiiko akakola ku nsonga za internal affairs. Ekira tugenda mu constitutional court. Constitutional court epronouncing ku bantu abatunyigiriza. Era kiddamu tusaba kino batuteremu akenkiza akenjawula. Bajjo ina national ID. Bw'okwata national ID n'ogenda okusaba line y'essimu ku Airtel oba MTN. Kasaba gikebera nti ntuufu bakuwa simu kadi sibe kiri. Mukulu Frank nakyo sitegeera mbadde manyi omuntu bw'azaalibwa mu ggwanga abeera mu ggwanga eri lwaki mwe babasumbuwa nnyo nakyo sitegeera awo. Waliwo ekika ky'Abannayuganda ekikatwagala. Kubanga omuntu bw'azaalibwa mu nsi aba wansi eyo lwaki kumwe babasosola. Kati kankwongere nakana akakwasa ennaku. Bajjo olaba ono omuwala abadde akwepikira ku TikTok. Oyo omukyala n'omukwana tudde n'omufunyisa olubuto. N'alinnya ennyonyi olubuto nga lukulu n'azaalibwa ng'agenda mu Amerika n'azaalira ku nnyonyi ng'ebadde egenda mu Amerika. Oyo omwana abeera mu Amerika. Kati oyo gw'osanga ku social media ng'afa ne bagacumba. Ekira bano bannayuganda abali ku social media basiga obukyayi. Munnayuganda ava kuno n'agenda mu Amerika n'alimba nga Museveni bw'ayagala okumutta n'alimba nga bw'ali omusiyazi mu myaka 5 n'afuna passport ya Amerika oba eya Bungereza oba eya Germany. Ofuna passport ya Amerika ng'oli munnayuganda nga ova Uganda oba olina rights ng'abaana ba Trump. Kati oyo agamba nti Gashumba jjajja wange yazaalibwa Villa Maria 1938 si munnayuganda. So kugamba era nti bino byempulira nga bagamba mbona abazungu batusosola. Bw'oba osobola okusosola omuntu gwe wakula naye ate omuzungu gw'osanze e Boston oba e California. So kiri very important bannayuganda okumanya nti obukyayi obutuliko tebuli mu bifo mwe tubeera. Buli mu kitongole kya gavumenti ekigaba passport ne national IDs. Frank tweyanza nnyo tweyanzeege oli mu kulima tetusobodde kubanga tufuna kifaananyi kyo ng'oli mu nnimiro olima bikiye. Ndi mu kulunda tulima emmwanyi tulunda ente tulunda endiga embuzi nakali akasolo ke mutegedde abasiraamu ke bataagala. Era okwogeddeko. Naye ekisembayo mmwe nga temunaba kuva ku ssimu. Kiriwa mwe abaana b'omu Buganda mukomye okutunda ettaka ly'abajjajja mmwe ne bakitammwe. Kituufu ekyo kituufu nnyo okutunda ettaka naddala naffe Abaganda. Mukolere ku ttaka ly'abajjajja mmwe ne bakitammwe. Ekisaffe yaleka atugambye nti omwana aligezaako okutunda ekyange nja kukomawo. Atugamba ffenna tukolere ku ttaka ne teri kutunda. Ekirala ebiseera bye mumala nga mugenda mu nkuuka mu biggunda buli wiikendi mugendeko ne mu byalo gye babazaala. Mulime ne kubijja emikisa giva waka. kituufu. Kati nze ndi wana waka bajjajja bonna banneetoolodde boogera n'omuzzukulu. Teweeraguza Franka. Sebo kusikweraguza enkalita yaffe. Kubuuza ekifembayo. Mbuuza. Lwaki kiri okke? Zogenda ku malaalo g'omujulizi gwesinaako Luganda ne kyabusamiza ogenda ku malaalo ga jjajjange. Amalaalo tegalina buzibu. Bwe ngenda ku malaalo ga Kizito omujulizi ekyo kiri okke. Ne bwe
Kajja ng'olwosamidde. Mpulira. Mwawule kalisha. Eno kalisha. Sebo. Tukusaba ng'okomyewo mu kibuga. Mu programu yaffe eno ku Sunday mu tuwubireko olubulu ekigere. Kati munampita. Tweyanza nnyo akuume Sebo. Kale mweyanze musibe bulungi. Ifranga shumba. Kale bana ekiba kya buli azamanya mpedda kikazange 5. Kano kalowoozo. Kalowoozo ki? Kansomesa abantu. Twesabira obudde. Kubanga onyigiriza nnyo soogedde. Toyanza Franka Gashumba, toyanza Chairman Nyanzi, toyanza abantu b'enkyukakyuka mwenna. Bannayuganda embeera gye tulimu mbi. Sobola kuva ku radio kuno nga soogedde ku kigambo kye bayita Katonda. Lunaku lwa Sunday. Bannayuganda kano mukatwale nga kakulu. Ekitusibye mu bwavu butayagala Katonda. Bannayuganda abambuliza ku BTFM kankuwa amagezi obere successful. Boli yavuola jangu otemeko omukono. Bannayuganda nkwegayidde kkiriza ekigambo kye bayita Yesu Kristo. Ngenda kuwa story ya Alakeri omumanyi. Mumanyi bamusiba. Ali mu komera. Olunaku lwayita I am the mountain. Oh, I am the olunaku lwayita the world greatest. The world is greatest. Mumpuliza mugere mukola research ono. Naga nakulimba oluyimba nibayita heaven I need a hug. Mu luyimba olwo n'agamba nti Yesu oba gy'oli lwaki mbonaabona. N'atamanya nti ne Yesu gwakukulumira ne Yesu yabonaabona okusobola okumununula. Ti bannayuganda ekitusibye mu bwavu buli muntu azze ng'anyooma Yesu Kristo afuna ebizibu. Alakeri yayita I am the greatest kati ali mu kkomera. Munnayuganda yenna ayagala okusumuluka mu mbeera embi gy'olimu. Kkiriza Katonda nga togenze kumukuula bukuuzi wabula ng'omwagala nga Katonda. Omugambe Katonda omwana wange ne bwafa ne bwe ndya kasasiro ne bwe ntambuza ebigere Katonda siri kuvaamu. Katonda obugagga bwenna ne buliggwawo. Bazadde bange ne bwe balifa ne bwe ndikola ekintu kyonna nga kinzija mu kwagala ku Katonda siri kuvaako. Bannayuganda muli basamize, abasamize tebagaggawala. Obusamize bulina obukwakulizo. Muva mu bintu ebyokweraguza n'okusamiza mukkirize Katonda. Omusiraamu siiza Allah n'omutima gwo gwonna. Omukatoliki kkiriza Katonda n'omutima gwo gwonna. Ekitusibye mu bwavu ffe nga bannayuganda tweraguza nnyo, twagala nnyo ssente ez'amangu, tetulina ssuubi mu Katonda, tumugattako ebintu ebirala. Mbeegayiridde nze Katonda yampadde eddiiru nabadde mwavu ebiseera ebyo ennaku ezo. Nenga nefukamira ku musaala nefukamira nengamba Katonda. Yesu omwana wa Katonda omulamu nga Katonda yakusindika ku nsi otununule n'otuwa ekirabo ky'Omwoyo Omutukuvu mpaayo ekintu ekinene mu bulamu mujja kukiraba. Kati kankula ekinkolera nze kampa abantu eddagala. Gwampuliriza ku BTFM kola kino. Bw'obanga oli musamize togattika Katonda beera mu byekisamize ebyo bijja kukola n'obukakulizo obukola ki. Naye bw'obanga wayita munaddiini yagala Katonda n'omutima gwo gwonna Katonda tayiwa kadima. Ojo ni Katonda akweka obwerere bwaffe. Ojo ndikola ku radio waliwo omuntu ng'ali mu Katonda. Omuntu ali mu Katonda taswala. Ne waba asula ku mukeeka Katonda yekayaga bafeva. Okimanyi nti abantu abakkiriza mu Katonda tebafeedinga naye abantu abakkiriza mu by'ekisamize bafeedinga. Kati eggwanga liwambiddwa obusamize. Waliwo ekidiini ekizze. Va mu ebyo. Waliwo ekidiini ekizze. Kadima no ndi serious ate. Kati genda mpedda kika zange 3 opapaji. Waliwo ekidiini ekizze ekyagala okubajja Katonda. Bannayuganda bino nze mu kasandulu. Okulima amalaalo bajjajjawo si kibi. Okutuukiriza ennono ezitagatta Katonda si kibi. Kwaba ogana olima amalaalo banozimba amalaalo g'abakitaawo oba togasabye emikisa. Katonda omuntu agaba omukisa ogugaggawaza ogutaggwawo bamuyita Yesu Kristo. Katonda kitaffe Jehova n'Omwoyo Omutukuvu. Abasiraamu Allah yekka yagaba omukisa. Obusiraamu tebukkiriza busamize, Obukatoliki tebukkiriza busamize, Obulokole tebukkiriza busamize, Obuprotestant tebukkiriza busamize, Obusevenisi. Kino mbagamba mbawa bujulizi. Ndayira agaka tosobola kwesiga Katonda nga yekka goyimiridde kuno tofuna mirembe. Kadima kankubulina kano akasembayo. Teri kintu kirimu mirembe ku nsi. Kubanga tulina kusooka kusaddaaka mwana, kubanga tulina kusooka kusaddaaka mbuzi, kubanga tulina kusooka kusaddaaka bulamu bw'okufuna obugagga. Obugagga obutuufu buli mu Katonda. Abantu bonaabona ku nsi bamekisinga ebintu. N'agendako ewajjajja ekiro ekya najja n'asaba Katonda tebamukuula. Nakalo kankakubuulire. Katonda tebamukuula. Katonda amanyi mikwano gye n'abatamwagala. Buli osalawo okubeera mukwano gwampuliriza ng'oli mu nnimiro olima ng'oli musamize oba ng'oli tokkiriza mu Katonda. Kankuwa eddagala erisembayo bapona ngo basiina budde. Katonda mwagale n'omutima gwo gwonna n'ogamba omwana nabako kimanyi ekintu. Omuntu omwana we bw'alwala
ompulira nga alina ekirwadde ekitawona kimujja mu kwagala kwa Katonda agati Katonda taliyo kisoboka ojanto omuntu wabulu emmotoka ng'atambuza bigera gwamu essubi n'agati Katonda taliyo Katonda tebamupimira ku mmotoka Katonda tebamupimira ku bulwadde bwa mwana Katonda bamupimira ku maanyi ge bamupimira ku ngeri gye yatondamu